tubaaniriza era ne tubeebaza tuwa ebiseera byammwe. Tuli ku program gye bayita okikola otya. Mu programu eno mwe tukutuusizaako abantu abakukunavu mu ggwanga lino abakoze ebintu ebikulu olw'okutumbula eggwanga lino. Katugambe mu byenfuna, mu by'okusoma, ebyenjigiriza, mu byokwerinda, ebyobulamu, ebyobuyonjo, ebyawaka, okuva mu bwavu ne mu makubo amalala mangi nnyo. Nkakasa mu ggwanga muno tewali muntu atawulyanga ku linnya Proscovia Nalweyiso. Erinnya eryo abaali baliwuliddeko naye nga tebamanyi nannyini lyo. Proscovia Nalweyiso ye mukazi kati akyali yekka mu kifo kye, kubanga ye mukazi eyasooka mu magye ate era n'atuuka ku ddaala lyaliko. Ye mukazi presidential advisor gwe tulina, kwegamba ebintu byakoze bingi nnyo nga yasooka. N'olwekyo kkiriza obagaana erinnya eryo livaayo nga lya ttutumu nnyo. Nze abaweereza programu eno amanya gange nze Mike Musisi. Ekintu ekirungi nange nva mu Ntawo Ward muno ate n'omugenyi waffe gwe tukyaziza olwaleero General Proscovia Nalweyiso nga naye mwava sebo nyabo maama tukwaniriza nnyo mu programu yaffe era tusanyusa okukulaba. Erinnya lyo ligaziye nnyo oba oliawo okusinga owatandikira nga okyali muwala muto, era kati oba wagenda mu ssomero banno bakuyitanga Nalweyiso oba Sikovia, naye kati ovuddemu amanya gwe maama, gwe jjajja, gwe jeno, gwe musomesa n'ebirala bingi nnyo. Abantu baagala okumanya abaffe General Proscovia Nalweyiso oyo yaani. Mpozi tutandikiraawo ngo abantu abatuuliriza obabuulira obuvo, obuddo, okusoma, obuzaale, amaka n'okuvubuka. Akazindalo nkaziza gy'olina. Nsanyusa okulaba mukulu musi n'abalala b'oyise nabo okukkiriza ne mujja okunkyalirako mukoze kya muwendo. Naye nze busoose okuwulira kyaggwe TV mbadde sigiwulirangako, naye nebaza okubanga munkyalidde. Nze Lieutenant General retired Proscovia Nalweyiso Ntambi linnya lya taata, naye waliwo n'abamanyi nga Grace. Owulira oli nga mpise Grace Ntambi mba neekweka kubanga oyo aba mmanyi nnyo. Sanyusa balaba ntuula wano ku Ntaawo bagiyita Kigezi, toza bagiyita Kigezi zone wentuula. Nina emyaka 72. Baŋŋamba nti mama wange yandeeta kuno nga nina emyezi 9 ku kyalo kuno. Owajjajja wange yali abeera wali baali bamuyita Nanfuka, Janet Nanfuka. Jjajja wange omukazi azaala taata. Nina n'omukisa kubanga tegutera kulabikalabika okuba kati nze taata wange yagenda okufa nga nze muzaala kubanga nze nasikira maama we, ate nga ye wange nze nga ndi wa Lugave, niye nze gwe yalonda. Kati okuva nga n'emyezi 9 wenavanga ogenda okusoma Mukono Bishop baziyita nga oba West babitya. Kakati maama otuwulidde obuzaale era tutegedde bulungi abantu ababeera kuno ojja kwesanga ne bakadde bo nejjajjawo boogedde bamumanyi. Kakati obwe tumala okusoma tukula tufumbirwa tukola emirimu tulukiremu awo omaze okusoma okuze. Okusoma kwange tekwagenda wala nnyo kubanga nasomera Mukono ne ntuuka mu P7 bwe namala nengenda nenjoyininga okuba typewriter. Ndi mu kugunya mu ebyo, si mu computer ngimanyi olw'okubanga ndinamu kiri ekya typewriter zino ezaffe ezedda. Nali mu kugunya mu typewriter era awo ebyakoma nentandika kubanga nazaalibwa 1954 June nga 24. Abakazi nga bataba na myaka kubanga tuba tugenda kuweza buweza mu June omwaka ogujja nga 24 nja kuweza emyaka 72. Tuli wanjawulo nnyo kuva nange kubanga oba onsinga emyaka nange gibala kuwola watu bazinde wa 5 kati wembanga ndi wa 5 era nkusinga ate ekinaku ntera sigenda kukwata. Kakati
abantu basinga kumanya wogera kulinnya Nalweyiso abantu bajjukira Kabamba bajjukira Semuto Kapeeka ebyo bituwe bityo kitegeeza lutalo olwo oli mukazi ekyakuli lutalo lugenda maji kyali kiki kati nga nvudde wano nga maze okusoma ko kwenkugambyeko nayagala nnyo okuyingira poliisi naye simanyi oba lwaki nali njagala nnyo sikitegerako simaje naye poliisi nayagala nnyo okuyingira poliisi naye nekitasoboka nalina mwanyinaze balinga bamuyita Kayungo yali mu magye ga Amini nga kapiteeni namaliriza ne mwegattako netugenda naye netugenda Arua mu biseera bya Amini kubanga bwe nava wano typewriter nagisomera nalinga mbeera Makerere mama wange yabeerako e Makerere bwe babazaala omanyi mama wange be bano banyini mataka mbazikulu ba Sapolo Kaggwa kati twabeerako e Makerere awo we nasomera typewriter naye oluvannyuma we nayagala okuyingira poliisi Kayongo nanzijaawo nangamba nti atwala kuyingira poliisi naye ndowooza nandaba obanga ndi muto nnyo nengenda naye Arua netubeera naye Arua during 71 okutuukira ddala 7 ndowooza 7 ye bamutta 77 yatuleka Arua yali azze Kampala ne bamutta n'okumulembe gwa Amini waliwo ekyo ekitongole kya State Research oba bamufunamu buzibu kindoza balina okulwanagana mu ndala ne bamuttirawo ndowooza ku 2 omulagaawo kati 7 kati bwe yafa bwe twamala byokuzika byali bya kimpukumpuku nze n'enzira ya Arua bamunanike zirobwe bamuziika n'enzirayo Arua n'enzira ya Arua okubeerayo nembeerayo okutuukira ddala mu 79 bwe bagirako Amini era bwe twali twadduka ne tuyingirako n'ekkongo gye twava n'ebigero okukomawo kati bwe nakomawo nasala busazi n'engenda gye bazaala naye ng'ebyo byonna byonna obadde ombuuza najja ntya okusalawo okwoka ekyanyi nga nkyali kuno 1900 kabaka bamujjako 66 nali ndi kuno naye naafa 69 era mu kibanja wano nze kubanga wano wentudde Saagule wano ndi wa jjajjange oyo gwe nasikira kati tuba tuli wansi awo waliyo emmwanyi twali tuzze okunoga emmwanyi waliwo jjajjaffe baali bamuyita Fatuma najja nabako ekintu kyeyabuulira jjajja wange ku makya neddamulira twali tuli basatu nze Damulira ne oyo jjajjange omugenzi n'oyo Fatuma yali azze namubikira kubanga nze nawulira oli atemu nawulira nga atemu omulanga ng'aleekaana n'agwa wansi kakati oli namugamba tokaaba tuleekaana bajja kukwata kati we yakimala n'atambula n'agenda kati tetwamanya kikyamugambye kati netusembera waali netugezaako okwogera naye ng'ali awo ayaziirana biki naye oluvannyuma bwe yadda bwe yakomawo musensezze n'agamba nti Muteesa afudde kati nze ndowooza okuva awo ndowooza wenakyayira Obote awo kubanga bwe bateekako ekyo ekigambo nti tuleekaana bajja kukwata zaawe namukyayira kakati obadde ombuuza nti kyava ku kikati bwempulira nti Obote ali muwafiirwa n'agaana okukungubagira mpulira nti Obote akomawo mu kinaana omanyi waliwo ebyo bya Kalulu mu bululu bwe yabba olwo nali ndi eri nkugambye nti bwe nava Arua natambula n'engenda gye bazaala maama emwereebwe kati gye nayingirira olutalo gye nakubira n'akalulu ak'ekinaana kubanga nali mu DP ebiseera ebyo nga ndi mukazi wa kalaaca nnyo
era okulonda kwali twakubira waliwo amasomero erimu baliyita Mwererwe Church of Uganda naye twakubira Mwererwe Kyambizi essomero ly'Abakatoliki we twakubira ne tusalawo tuulewo babubale nga tuli awo naye abamagye ne bajja ne batwala bokisi nakati babubalanga simanya ani yawangu kakati awo ndowooza okuvaawo ku kalulu awo kubanga ojjukira waliwo ebigambo ebigamba nti omuntu yenna anasamwasamwa n'ebivudde mu kulonda kubanga DP naye nze simanyi ekyo waawe kyava naye kyaliwo ku ssaawa bwe mma nzijjukira ennyo zaalinga 2:00 waliwo olugambo kubanga sirowooza nti kyayita ku radio naye waliwo olugambo olugamba nti DP ekoze eki ewangudde ne tukuba enduulu ndowooza enduulu twazikubirako eddakiika nga 15 ne wajja ekirango kyamuwanga ekigamba nti omuntu yenna anasamwasama n'ebivudde mu kulonda kati awo enduulu we zaakoma nze ndowooza enkeera abaali abakalaaca mu biseera ebyo twatandikirawo okwekweka kubanga aba UPC tebaali bangi mu ggombolola eyo ey'eggombe baali batono bayinza okuba baali tebawera na 10 naye baali bafukamiza eggombolola kituufu okwaliko abayesuwingi abayupisa abavubuka balinga bukulu Kampala mu biseera ebyo balinga mu basajenti sokolona kakati awo kyobadde obuuza nti nasalawo ntya kati okudduka ne kutandikirawo awo abantu serikale bavanga ebbombo ne bayingiramu ebyo ebitundu kati waliwo omwami baali bamuyita Sekamatte bambi kati ennaku zino mulwadde awo bayitawo Mwererwe naye Sekamatte yali abeera Busacca bw'ova e Mwererwe osala ogenda ngadde Gombe n'oyambuka wali omwami Sekamatte ye naye kazibwe yali abeera Kigoogwa mu bitundu by'Ekigoogwa ku lw'ebbombo Migadde bayitayo ndoza Migadde yajja ndoza namuleeta yali wa UPM ye yaleeta olugambo nti Museveni alabika agenze mu nsiko kati awo wetwatandikira okunoonya naffe engeri gyetubeegattako kwegamba olumuyingira amagye si lwakuba mwagala nnyo twayingira buyeekera ku okunoonyeza abo be tutalabangako bano nga batuleetedde amawulire nti waliwo Pulezidenti Museveni kati nti alangirira ogenda mu nsiko nti era yagenze naye eriyo abantu abali mu nsiko kakati fe ogwaffe ne twekolamu omulimu ogubanoonyeza emmere ng'abo benkubuulidde be batubuulira nti beetaaga emmere naye tetwayingirira magye kubanga amagye nagayingira luvannyuma kubanga kati 81 naye amagye nze ngayingiranga mu 82 eyo mu February awo n'ekirowoozo ky'okuyingira amagye wali tonnakifuna nali nkirina naye nga weneegatta sinalabawo nali nkirina naye nga sinaba kutegeera baliridda waabo abagenda mu nsiko olwo mu kunoonyeza abantu bannaffe ab'emmere gwe waliko bawala banno oba wali wekka omukazi omu akati awo twekolamu omulimu ffe abaali mu DP abaali mu UPM abaali mu CP baali bagita CP eya Mayanja Nkanji kati ebyo bibiina ebisatu twegatta nga UPC teriiko twegatta okutandika okwekunga n'okunoonyeza n'okunoonya emmere ng'olwo tetunnabakola bukiiko kubanga oluvannyuma batutumira okukola obukiiko security committees mu bitundu ebyo obukiiko oluvannyumako bwa mukinana mugumu ne bufuuka bwa RC yali resistance council babutanga naye nga bwasooka kubeera bwakyama security committees nga kuliko chairperson vice chairman simanyi w'abakyala simanyi waki nga twekolamu omulimu ogwo naye nga ekigenderwa kubanga omuwanika yali talina kyawanika naye nga okunoonya emmere ate naffe emmere twabangako we tugiteeka baliwe bagisanga nga ne bagijjawo
ne bagitwala. Naye simanyi awo mwali bumuwulira kubanga ffe olwo abaali eno mu biseera ebyo bwe twamala okuwulira nti Museveni agenze mu nsiko abasajja nabana abaali kule baliko tufuukira ekyambika nga buli gwe balaba ojjuka ebiseera bwe bajjawo pandagaali ne bakola batya ebiseera byajjiraawo naye mwe mwabeera mu nsiko eyo. Naye ffe bwe twabeera mu nsiko kubanga ojjukirawo nti abasirikale b'ebbombe be basinga okutawaanya ekyo ekitundu bajjanga nga bamaze okuwulira ekyo ekigambo nti abayeekera gye bali kati ne bayingira ekyalo naye nga tebanoonya nti oba ggwe okolwaganako n'abayeekera naye abantu bonna be baasanganga nga babatta era ekyo kyekyasinga okwongeramu abantu ennyo obusungu okwegatta ku bayeekera n'okulaba nti tubanoonya we bali tubeegatteko tusobole okuwona ekibambulira ky'abano abantu. Mu biseera ebyo omuntu yandiroozezza nti nga ndi eyo mu bannalwisa banoonyeza bali akawogo mu nsiko nandiroozezza nsenga nfuna akakisa akalembereza ne kajja nziruke tuuka oba olyawo ebbombo ate nziruke nzije e Kampala ekirowoozo ekyo nga tekisobola kugira nti waaki ate abali e Kampala bandi banga bali bulungiko. No okusinziira ku mbeera gye twalimu njagala okutegeeza okusinziira ku era kyova olaba nti si kirungi kunyigiriza bantu gavumenti okunyigiriza abantu okubateeka okusinziira ku mbeera gye twalimu ffenna twali twesunga kwegatta kwabo abantu betulowooza nti bagenda kutugirako bano abatukola ki abatubonyabonya. Tetwalinamu sijja kulima nti waliwo omuntu yenna alina ekirowoozo waliwo abadduka ne bagenda e Kampala n'abalala abasinga ffenna twasigalayo era abantu kyovala nti abantu bafa bangi nnyo twasigalayo tewaliwo omuntu alina kirowoozo kyakudduka okuggyako nti abantu abaali bakola e Kampala bakyabawaliriza okusenguka ne badda e Kampala kubanga baali tebakyasobola kutambula kuva ng'ebyo mu ebyo ebitundu by'olutalo okugenda e Kampala okukola. Ekikwewuunyisa n'olufe ng'ate abali eno bwe tuwulira nti ye Museveni ali mu nsiko olwo abasajja nga batutulugunya omanyi kye twagamba ng'abamu ye omusajja yakima kimusika n'atutavaayo nga tetumanyi kikigenda mu maaso. Naffe abaali eri naffe era mwalingamu abalina ekirowoozo ekyo naye ne mubeeramu olutalo. Nze kati nga nze nja kugamba nti nayingira olutalo olwo lwa busungu si gamba nti nali neeyagalira naye olw'obusungu bw'ekigambo ekigamba nti Obote yeyatta kabaka wadde kabaka yali tankulembeddeeko nnyo naye waliwo obuntu wadde oba obwavu bwaliwo wadde oba kiki kyaliwo naye waliwo obuntu abantu baali beeyagalira mu nsi yaabwe tewaliwo ntalo tewaliwo kutulugunya bantu. Egimu ku mirimu gye mwakola ng'oggyeko okufunira bannaffe bano emmere mwalimu n'okubafunira okukkirizisa abantu okubeegattako ng'abajaasi. Ekyo kyajja oluvannyuma twasooka ne tubeera ku ako akakiiko k'enkubulidde oba kaali k'abantu oba kaali ka mwenda ndoza mwenda twasooka ne tubeera ffe naye kyensinga okwebaza abantu nti olw'okuba abantu baali mu mbeera eyo then nakiri kyenkubulidde ekya Obote okujjako kabaka batwanguyira tebaali bazibu batwanguyira okutuwanga emmere wadde baali tebanaba kulaba bayeekera wadde naffe twali tetunaba balaba naye batwanguyira mangu okufuna naye tewaliwo ekirowoozo kyonna ekigamba nti kudduka bakola ki. Kakati mu biseera ebyo awuliriza yandiyagadde okumanya nalwebisa akola bino byonna ng'ali mu kipimo ki mu myaka kubanga bwe mba nzaalibwa 54 olutalo ne lutandika mu 81 ekyo gye ba myaka emeka 54 81 nali mu 20 emeka nali nkyali muvubuka. Ejje ligejja litya kubanga era lyali ejja olisemberedde etandika okugejja wawo ofunira n'ekirowoozo ekigamba nange kanjikwata. Kaakati nabeerawo nga ali mukulembeze kubanga nasooka kubeera chairperson security committee akakiiko kano ak'emwererwe LC eyandibadde nga LC1 then ne tugenda nga tukula nengenda ku LC2 ngaera nze chairperson then tugenda ku 3 kati bwe twatuuka ku 3
oyo Wasose Kamate nabeera chairman nze nebeera vice we kati Gombola yegombe yonna ffe tugitwala kati ffe twalinanga okulaba abantu leero omulabe kugamba ate ne tufuna abavubuka okuva mu kitundu abeekolamu omulimu ne tubafula abamilisiya kakati bano bagenda ne ku patro ekiro okulaba nti omulabe takola ki tatuyingirira okubuulira abantu emisana nti tulabye loole z'abasirikale ziva ebbombo zituuse Matuga zikyame zikwata oludde Ssemutoka peeka kakati awo ne tutegeka abantu baffe okubabuulira nti abasajja bafubutuseewa bafubutuse eno kati ndoza mudduke nga mukola nga mudde eno ne tubeera mu eyo embeera eyo eyadduka mudde eno ekyavaamu olutu Black Bomber enkambi ya Black Bomber ng'eri Galamba nga yetwala ekitundu kyaffe olwo tumaze n'okulaba ku bayeekera abamu tumaze n'okulaba ku bakulu bakigongo era obukiiko buno bakigongo be batukumaakuma okutubuulira nti kakati muve ku buno obukiiko security committee kati mugende ku ttu kati mugende ku mulonde ne thiri okusobola okukuuma egombolola yammwe oba okukuuma ekyalo oba okukuuma emiruka abantu obutafa nga tutandise obalabako kakati omulabe asinza amaanyi Black Bomber atwongerayo atujja mu bitundu Gombe atujja mu bitundu eyo Kavule atujja mu bitundu Galamba atujja mu bitundu Jagala atwongerayo tugenda nga badda ekalasa tuddeeri tweyongerayo n'abantu baffe betukulembera naye bwe tuba tweyongerayo bukiiko baffe tugenda nabo tuba bakulu netugenda netubugatta ku bali betuba tusanze eyo netufuna wetukuumira abantu n'okulaba nti ebitoogo abasirikale baffe babawa amawulire nti kakati baabo bakola ki